batunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connect Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne kole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Naye nga ekintu kye ŋŋamba Lwasa mwetegese bulungi mugenzi okwanyu simanyi naye wabaddeyo. Sawaddeyo. Ate gwe wagana otogera mukama agenda kola mukono notabaayo. Lwasa yagenza okwanjula n'ategeka bulungi ebintu sukaali ebibiriiti biki sebo yetegese omwana abagamba anti ono kadeide kwa Lwasa ogeza mbalava Ivan Mulindwa ngasamulabi. ani mudaba Mulindwa ngasamulabiyeko mikolo nga gino mulina obeerawo nawe musamulabiyeko Ivan Mulindwa ngasakola muganda nese otano ndakasimu ogeza mugeza ne muleeta obuntu bamweno nenga mufwaki yote mwewumuzaako omuntu mumwesibako kiki mumwesibako alabika ali mu biwundu hello Hello mukama wange jebaleko taata kale naye yebale oyogerako ne MC Tamino mukama wange yesebo kakati taata w'abaana oyo live ku CBS FM YouTube channel wano mukama wange okay taata embeera eri etya mbere tya ndi bulungi omukyala agamba ati omupya gwe tali tugenda okuwasa okujjayo okukyala ali oyo Yes, oli ku CBS FM UG official YouTube channel yaffe ennungi omulungi atulaba kwebaza okwekumira ku mukutu guneeno genda maaso subscribinga likinga sharinga genda ne ku mikutu emirala gyonna gyenda just CBS FM UG Facebook ogende ku CBS FM UG Twitter nobo tusanga ogende ku CBS FM UG Instagram ogende ku CBS FM UG TikTok then ogende ku www.cbsfm.ug eyo nkutegeeza ki website genda yo okenguke osome amawulire getu ade agayise mu lunaku lona byotobadde ng'oli bize genda ng'obosoma amawulire ago so programu ya feno nge ya bulijjo tutunira biki ebibadde mu week yonna byonna ebikoze week eta weekend recap omuluzungu nga wakiteke ng'omulumi olunyanyi so natunda ebintu bingi nnyo ebibadde mu week yonna ng'ebiyisemu omuli ebisanyusa ebyennaku so abafunye ebyamasanyu tusanyukira wamu nabo era abafunye ebyennaku banaye tunywa wamu nammwe era nga programu eno ewagiddwa ba Home Connect Properties programu eno ewagiddwa ba Home Connect Properties nga baneeno balina promotion egenda amaaso Fuuka Land Road muganda wange ndaba ali ebweru ali mu Uganda Fuuka Land Road bano ba Home Connect Properties nga balina estates nga ziri mu Ntebe Hoima Masaka Mitiana Mukono Gayaza Bombo Road nenga mwezo zonna bagala Fuuka Land Road balina 5 ku 10 genda nengo ofune property yo obofune plot yo obenga nawo okola ki okyeyagalira basangibwa ku namba y'essimu eno 0704 441582 genda obanoonye ku info@homeconnectproperties.com genda obenga obanoonyako so ngobenga nawo Fuuka Land Road ofune akatakako nobenga mu bulamu bw'ensi munene muganda nge tuba tugendera onobeera ki n'akataka so nga ebintu bino byentuna mu wiiki ebiba bikoze amawulire byonna sibazekazeka ndeta musajja nga ateri antama Tamino UG era kaneka ababuuzeeko benga tutandika programu yaffe so buuza akabalabi yes abalabi ba CBS FM YouTube channel mujebaleko kansubire nti obulamu bulungi as usual we decided to come okubeera nga omuganda wanga ampita okubanga tubaweereza emboozi each and every single Monday amanya bampita MC Tamino ndi munamawulire nkolera ku TV nja kujogerayo nkolera ku KBS TV the same applies to Magic FM nesimi okubeera nga ndine muganda wange ya guno mukutu gwa Buganda yaman so bitu binyinyo Tami ebibaddewo mu weekend era bikoze amawulire twali lunaku balwakubiri tufuna esimu that was Abitex nga nine muganda nyi DJ Neck kubalika understand natugamba wala akabeja kaguddewo akabeja akera na akera ku machane following story nga akabeja ko kali ka muganda waffe omuyimbi Alimpa Ronald mwalimu n'omuwala ayazaye oba yafudde ayakafudde namu
oweri abasinga bamanya kali akayimba kayimba na Izoniti Laira Lady Grace ye yafudde era twamuzise Kayunga ewafawe Champisi twamuzise so kitalo nnyo bannange twamu ne family ya Lady Grace nenga era abantu basatu abafiirawo ne muli ne kojja wa Alimpa ne mubaamu n'omwana omulala ali awo simanyi sitamanyikiddwa linnya so mu accident ngeeyo era twagenda olanga Alimpa namulekera ngali cooperation okugulu kwakutukamu emirundi esatu naye abantu olw'omukwano manyi music ono alina wakuteeka mama Fina yaddukirawo mangu n'asasula $2 million amuteekeko keya yaliwo abayimbi era bangi naye agala nnyo ekintu ky'abayimbi bajja mu bungi ne respondi yaabo ba reaction yaabwe yali nnungi nnyo kuba omuntu yafuna accident kusanga 8 n'obugendo ekiro kyonna kyonna bajovani zinda baaliwo Disani Kasasa nayogerako naye ono bamweyana Hasani Nduga be bamutwala mu ddwaliro bantu baali banyinya abayimbi era nagenda okwewunyaawo Lady Grace yali sebo omuyimbi wa Mudovani Luzinda Sauti Band nene ninjuga ngamba nze nkuleka ne weetaaya sikusibiraawo tegere yali muliko so ensonga nyinyo ekintu ekyo kirambulira nnyo abantu okusaanikira ddala ngenda kusooka nsaasire emyoyo gyabo abafudde bonna era ne nsabira ne twongere okusabira abo bonna abakyalina obukosefu nga Alimpa ono muganda wa Ragafire kenyini n'abasigadde wamu n'ennyongera okugumya families ez'enjawulo ezabadde responsible naddala family ya Lady Grace kuba yabadde maama yabadde taata nyongera nnyo okubagumya nti buli kimu Katonda abeera akireese nga alina ensonga maybe ndowooza yabadde asinga okubaagala okusinga ffe okubatwala so neŋŋendera ddala ku nsonga ey'ebivulu byennyini simanyi nakyogerako wano neŋŋamba nti abayimbi b'e Uganda we have a problem but eyo problem erina kubeera nga esolvingibwa gavumenti yennyini nti omuyimbi asobola okukwata ekivulu ku Hoima Road the same applies n'akwata ekivulu ku Mityana Road n'ogamba anaakwasaganya batya ensonga ezo Olimpa Ronald yabadde ava yabadde mu bizinga oteberezamu ebbanga lyatambulidde okutuuka ng'agenda ku kivulu kino kyabadde agendako Essemuto. It's quite very far and the ebifo byonna obiraba biri a bit apart. So twetaaga obuyambi most especially Uganda Musicians Association because right now twebaza nti Lady Grace mwamuzise mu kifaananyi ekirungi you know when tunulira ebintu bibagenda bakola katiuma sometimes nzira mu hope because bapatalinga ne Uganda funeral service okubeera nga batukibwako ekizibu ngakyo Lady Grace kyatuseeko tembera wagirabye nti bambi babaddewo ne Disani Kasasa ne mufina mugwe masanyazi nagamba twapana the pattern ne funeral service ya Uganda then nga mwekyo buli muyimbi omwaka alina okusasula $10,000 era nangamba Lady Grace yali akasasula oba weeks 2 emabega ekizibu ate ne kituukawo bibi nnyo naye nga nyongera okugamba abayimbi b'e Uganda bannaye woba okutte ebivulu at least kwata ebivulu 3 nga biri kale mu line emu kumpimpi okusinga okukwata ekyeyo n'ekyeyo n'ekirala gavumenti yaffe twongera okubakoola naddala URSB we are lacking something. I don't know whether UPRS, Uganda Performers Rights Association, byekola gyebiri. Twasooka ne tujja mu Bwasula nga tumanyi nti nno ebintu ebisinga obungi bigenda kubeera administered positively. Mabala ag'enjawulo bagateekako enforcement. I have evidence. Bagateekako enforcement okulaba nga basasula for the content they use. TV ne radio mu Uganda, each and every single month, we shall be calling it to a year. Baina sente zibasasula UPRS okulaba nga bazanya music we Uganda, even internationally. I don't know how they use these things. Simanyi lwaki royalties zino tezibeera open buli muntu n'aziraba. Amaziga gamwitamu kurumbe. Aizoniti nja kumo. Namba twakuba hit SMS z'abantu nete tufunye mu kati nanke nyinsi banywe nafa obwana bwange.
government yeetaaga okuba nga etula mu nsonga zino. na mutukoye ku copyright. But the problem wejira nga bayimbye copyright. Copyright erimu challenges nyingi ate mulimu abantu bangi nnyo abali mu girwanisa abakifunamu naddala banene abali ku bode. Ku bode. Ate n'ekirala nti music we Uganda yagenda n'ayingira mu politics. Abayimbi bennyini yes. They participated. Yes. Watunira music we Uganda abayimbi nga Dr. Jose Camilo ne sawa zineno zennyini yandibadde atulawakanga n'okukola ekivulu mu mwezi akolamu ebivulu nga 2 nti twetaaga okubeera nga tulina patent rights. Abasajja nga kasiwuukira them days yagulanga tape y'omuyimbi n'amuwa obukadde 10. Essaawa zineno tetukyabiina. Omwana agenda wali ku NASA n'agenda wali ali ku Majestic Plaza n'ayoza mu music n'atuwala n'atunda eri. Tukyetaaga okubeera nga twadoptinga eno embeera ndowooza government please enforce this. Abaana baffe babeere nga tebabonaabona nnyo. Okitegere ekintu ng'ekyo asigala right now wenjogerera with the evidence. Michael Jackson tumanyi yafadda naye is one of the people abasinga okukola sente naddala ku online platforms up to date ate sente zakola essaawa zirino zisinga sente ziyakola ng'akyali mulamu. I will give you example. Tuyina omusajja waffe ono abeera akwatirira festive season. Ono omusajja eyayimba ennyimba za Christmas ennyingi Philip Bongole Lutaya. I think family ye this is the time where okubeera ng'efuna sente eziwerawerako because ennyimba za Geoffrey z'omusajja Philip Bongole Lutaya zikuba okuva festive season wetandika paka weggwako. What do I mean here? Government ya Uganda yeetaaga okubeera ng'etuna mu nsonga zineeno. In fact kyanditandikidde na ku streaming platforms. Ekintu ekyo abantu bangi bakyogeddeko Tami. Bakyogeddeko nawe obuzibu bwembuuza buvaawa mu bayimbi bo bennyini tebali organized. Abayimbi baffe abamu oba bintu bye tebabitegeera. Nze kyendowooza emitwe egisinga obukulu mu industry eno they are the people who are supposed to headline to spearhead this campaign. Naye bagadde nnyo okufuna okukusa embuto zaabwe rather than making the industry okugimaking okubeera ng'ekola ki ng'efuna because right now Ronald Alimpa Olimba right now Lusukura Seminti. I wouldn't have expected him to go I wouldn't have expected him to be there jali nti akuba ivuru here and there sente se yakati mugaga muvundo nga ku online platforms ze Twitter kuba Twitter by the way na yesasula even Facebook na yesasula kastoji monetizing nga YouTube buli wamu. I know kubeera nga right now nga streaming platforms ze tugeze nti iTunes the guy is making good sums of money rather than okubeera nga akubya kivuru neno so twetaaga okubeera nga ensonga eno by the way a bit difficult okubeera nga bagi administeringa. Bana buzaako ne James Popa nangamba wane Uganda bana omuyimbi abantu abamu betagana musoma abayimbi bennyini bya digital platform tebabitegeera Amazon gundi Audiomack tebabitegeera. Nenze sometimes neewunya abantu be Uganda tugeze nti omuyimbi I'm going to give example of Wyke Benda aina album gyata recently kale tugeze nti buli muntu aguza album eno nusu 2 abantu 10 ziba sete nga meka nenga 2 is it that much money? Kale abantu 10 mugule album ya Wyke Benda ku nusu 2 you don't love it, you just listen. Gundi ani elina ku gundi ani Alan Tonics yagira bako yo Kenya bayaja kawo ku CBS najitulaga dala ku gundi ku website you go there you stream but you don't download nabamu akoleke better tono downloading wakaina no mutwala kitegere ne fiki nyini agenda atakulokutanga album ya King Kong tukyetaga okadaptinga tukyetagira ddala okadaptinga zine okubeera nga music atambula bulungi bo benyina abayimbi basoke kibayingiremu kyabayingiramu dda naye wakyalimu omulumulo. I think njacho referring ku Uma because Uma these are things byeyina okubeera nga eteekirako ddala essira yes so fa mutambudde bulungi naye mukyeyongera okukolera ddala omulimu twetagira ddala okubanga mukyakolera ddala omulimu kitya manyi ekintu kino olusinga abayimbi ebibuzo bafuna wofuna nga tamino yo gyabitegeera wajito musembeza nabikutegeerera oba nabikutendeka oba sekyo mwanga yalwaninga gundi ezo. I think there is what we call illiteracy illiterate
among artists nti ojja kusanga abayimbi be Uganda nga omugamba ekintu ng'ekyo ng'alowooza kubba. Ajja ku thinkinga instantly nti no ogenda kola ki olina by'oyagala gwe okuyisaawo ebibyo. So ensonga ng'ezo ndowooza yandibadde ezongererako ddala okubeera nga ekola ki ezirambikira ddala bulungi. Kijja kutwala process by the end of the day nga wentandisa okukola nti unit etandisa okubeera nga increasing among our artists. I think kijja kubeera nga kisoboka but on the gradual process. Yes. Okay. So okyali manyi edition yetwa Lwasa Kwanjula edition olayo gye tulimu bannaye. So twengera bangi okwebaza bangi abaliko abatulaba. Awo wennyini ekivulo kya Gravity omutujju kyabaddeyo. Zagenzo ya saawa 2 nga ndabako owola abantu bajje ne olova kyamaze ne kikuba ne kibooga. Gravity nayagala performance ye nungi naye era mwalimu ebyabuzeebuzeemu. For example ng'ekintu tugabe manyi kabakuya tuse stage n'akuba neegwamu manyi oba balamu ekintu kineeno wa balamu yategese tumanyi bite balamu tebikolebwa. The other time twaine obuzibu bali ku ketu yategeka wini nwaji nengo labe byuma bivaako ne biddako tugenda omaliriza ng'ebyuma yasoloza abantu bangi ebyuma ebimu byetaaga amasanyeze manyi masanyeze mato kitegeza at times technical issue yeyo ebe ekola ki tebate bikwata ne balance then ku kine kya Gravity. So ku nsonga ya Gravity nga sinagenda mu weaknesses ze because at the end of the day our major aim as journalists lifting our industry. Yeah man. Ekisokera ddala Gravity okutegeka ekivulu kinene yali akitegese ne promote omupya mu game ne bamala ne beeta ne wajjawo challenges ez'enjawulo gundi n'akitwala balamu n'akigula. Yali agalaga be ticket meka Why? So Gravity musajja wa manyi tukirize tugane akubye cricket over 4 years consecutively ng'ogyeko ginene gyagundi gya COVID. Nayodoka musajja wange Jenkins n'agamba Jero Zamba gyali agamba omwana kati kintu akirina kituufu nnyo because Zamba wadde ayinza okukwata Gravity. Omanyi buli omu abeera ne time ye okitegeera buli omu abeera ne time ye yakisuula. We accept tu baba yajja n'akuba nnyo Nigeria n'abeera nga y'omu ku balegendary b'e Nigeria naye kati essaawa zino eno ojja kuba nga mbulira Burna Boy Davido okitegeera Wizkid. So we have to accept generations but we have to also give respect okitegeera for those people who revolutionized this industry. So ku nsonga ya Gravity omutujju Gravity he has stood there for time and he has proved his point nti muyimbi wa amaanyi muyimbi wa kabi ayogeza maanyi era wawulidde ng'agamba nti ne wabadde ku kivulu kye kyennyini wabya abayimbye beba n'abaana abato ojja kulaba nti Aziza Bafana yayimbye Alien Skin najja n'ayimba omwana yakakuba hits 15 mu nnaku omwana namutidde hits 15 naye bimba byakuba nesolo oyita mabaali obira bikola abaana akola bulungi nnyo ate n'abayimbi mukope olaba nti abayimbi bamukoppa ayina olulimi lwaleese mu industry style abaana nga aba Sitedon be badde ku kivula abayimbi wotegereza nnyo nti abayimbi abamaanyi ennyo tebabadde ku kivulu kya Gravity tebayimbi amanyi yabanafuya teyayimbe nnyo naye nga yaprovinze point era weziba ssente ndowooza balamu yazikoze lwakuba ne tickets era still bazigaye because nali wali eri ewagundi ewani ewona omusajja gyatera okukolera nnyo ebiyimba ono guy producer amuyita mwerabidde erinnya ali awo akuba nnyo ebidandali ng'aleseyo tickets zaali oba nga 15 naye nga ekintu kyakoze kasita bamusasula yakoze ekivulu newali nemukono naye kyatambudde bulungi naleka emukono nayitakawo nga ndaba kolini awo abantu bali ekintu kyakwata bulungi nnyo. It was nice performance so far. So ekyakabako manyi I think the problem by stage organizers ndowooza DJ nenalabye amuntu oba otegeeza video nagitaddeyo abadde amugambe togendawo omanyi n'abayimbi ba Uganda b'emaaso ate nayogerako yakubyewo kino nga omusajja wakubawo bulago mukukwata radio nenjogera statement neŋŋamba nti luliba lumu ojja kugwa oyite mu stage
naye nga tekyabadde kirungi nnyo. I think stage organizer naye amaze n'aduumira abantu uyo omuwanika kyoyagala. Stage organizer abadde DJ Nimrod. Yabadde stage organizer. DJ Nimrod, I think muinamu weakness awo because Balamu abaddewo for some good time. This is his first time. Ayinza okuba nga Balamu ayinza okuba bino ebintu yetaaga okuba nga tereza naye nga it happened tetulina kyakola ne wininwa gitamutukako embalala but then shoka star yabadde successful ekyo tekitambula nyine era mu week eno nga tunagenda ku kivule ekyo gravity ekenyine omuntu yagamba bamubuuza fenga bana tumubuuza Bebe Cool taabe nagamba we Bebe Cool si munene nze munene oyo namugamba sebo oli musajja munene gravity okujja vuna abakulu be kiki kyafa omanyi wadde tulina okubeera wadde waliwo ezzalawo eringi naye tulina okukkiriza nti lasita waki abaana abamuzaalawo Bebe Cool is one of the people who rationalized music industry in Uganda. Ntegeeza ki omuyimbi eyagenda n'ayimba ku gundi ku Mandela's birthday. Manyi. It was either 2007, 2008 there. 2009. Oyina omuwa respect. Stage n'abasajja bali. Omusajja eyayimbyako mu East African Bashman crew. I think ndoza abantu tebakyayimba. Gravity yeetaaga okubeera nga awa respect Bebe Cool. Obachi because at one time he inspired him, but that's why kukyogera right now. Now he's one of people aba inspiring that guy okujja mu industry because senga tebaliwo ba Bebe Cool. Singa abaana tebali. Kuba Bebe Cool yennyini oyo guy omulaba otunulira industry ya Uganda ye yasoka mu basatu abo okubeera nga atandika kino ekintu professionally. Yes, tulina mu ekitiibwa. Amaloveri n'akima Kamili ne bagenda ne bakomawo Bobi Wine akaabyawo ne balwana Kamiliyoni ne baawukana ate ne beegata ne bakuba oluyimba lumu. N'abasajja ne of now abasajja basatu abakyalemedde ku ndaayi. Tukirize tugaane kubasirawo abantu babamenyawo. Kimu bibiri Bebe Cool tesobola kugwawo. Kyeyogedde kifu. Ekitya. Kyeyogedde kifu nnyo era njagala nkutangaaze nti industry yaffe egenda mu maaso. Era baana abangi abaakabi senga babadde bakyaliwo Kenzo teyandikoze Kenzo festival kujjuza biki senga guuni ennyini Vinka teyakoze kintu ekyo singa Fikfa Meika teyakoze kintu ekyo man abaana bawe bali ate abaana bakuba endongo walabyeko Bebe Cool ku show ya Gravity walabyeko Bobi Wine Kamiliyoni bamulabyeko abantu tebanyumiddwa tebaza industry etambula abaana abaakabi bajja bangi ate batenyweza abaana bazze okyagenda maaso n'otulaba omulungi nana gy'osinzidde abali mu Uganda abali mu diaspora abali wawona wonna bagise Lwasa Kwanjula edition awo nyini otuli Mami Catherine Kusaasira presidential advisor sebo bamugoba munju omanyi president advisor bamugoba munju omanyi obudde buze ku bunnaabo abantu abamu ebintu ebimu babikolera mu nzikiza yakyanga atya kadi neyimala nebigira nebivaayo sijja kumwogerako bingi naye amala ensonga ze ngali musajja atali mutiitiizi tamino nerero kiki siri mutiitiizi naye is not worth to be talked about. She's not worth. I will not give her my point. She's not worth. Ebintu ebimu abantu abamu obo bakubanye ono ngato kiki she's not worth to be talked about. Kusaasira ng'omukakanyiza nnyo ono kulasa wafe webinedene oyo mami sijja kumuddamu oyo I don't talk to presidential advisor. I don't talk to illiterate people. Sijja kumuddamu ugamoto muteri abada yagenda tukika mu parliament ya East Africa igundi oitaina sijja kumwogerako bingi era yazeyo yasoka kudayo kusoma sebo njakuwa info nyasoka kuwa info lwaki ojavunna kusaasira jiwaba abawuliriza sijja mudda atamino sebo omuntu sebo president advisor mulamba omuloka javuga jume Penkoni ogamete no Penkoni atenga nyumba bagitwala avuge Penkoni ejavuga tekijja vaawo ayongera okuvuga etamino ona mami obuzibu ki ayongera okuvuga tamina agambe malirize obuzibu byo amalize ebizibu bye awo nyinyi twatuli awo Kamili jali US naye kifani sebo ajozi yabadde hama Mercedes Benz
agudde olugimu ajozi aguze motoka empya omanyi agenda kujja naye Uganda wano waliwo ebibozibozi byempulira byentera okuwulira azima akamiliyoni asobola aguze emmotoka azima biki waba agiguze agirete Uganda tukakase nti emmotoka agiguze kyogamba kifaananyi pose me waba agiguze agirete Uganda tukakase nti emmotoka agiguze bino ebyokutulimbalimba n'ebyokuwogera ebingi ennyo oba yiye nga wagenda mu Amerika gyavugirakeo era kamini wakudda muno mu novel industry eno abalanga kyeva abeewala yagenda nejjamu ba wanabi kamini wanabi no si wanabi naye industry waliwo abantu ababeera okwo ku online nga boogera here and there nenge si bituufu wotunulira kamiliyoni takyali ku level eyo akamiliyoni sijja kugamba nti akyali ku level eyo naye omanyi industry eno erimu showbiz yaguze emmotoka eyakabenja bw'abanga yagiguze good for him but inze nganze okakasa nti agiguze agirete Uganda tulage n'empapula kwe yagisasulidde in fact togireta Uganda akole kintu kimu asnapinge nti kamiliyoni Joseph Mayanja aguze emmotoka bwet ne bweti bwat ni mu company okuva bwet ne bweti abiteeka online ku Facebook ku Twitter wanjaka kasanti agiguze naye kisinga ku ekyo sijja kupidda musajja yamirema obanga yeye akwevuga ku baana be na mukyala we yamanyi eyo nenze kyekigamba yaguze ya US Uganda gyeziri Toyota ali akamuwa gundi nenjirova akube bifaananyi atulage ne kadi yayo awo nja kukiriza ekyo kyokka kyabako kyokka Dr. Munaye tusinza ku mukutu gwa Ssaabasajja kola ekintu eki abanagana kye baagala kuba bifaananyi ebya kadi oweerezo abantu bamale empaka oyo Dr. Mwesiga ajja kikola awo nyini olutalo lwa Daniela ne family yama lugenda komandi embozi ezitali mu makulu siziba makulu leero ngoli sijja kulimba kati kankubuuze ekibuzo omugati gugenda kutta no kankubuuze ekibuzo kimu waneeno waliwo kye bayita girl power waliwo ne kye bayita family power ono yakwata family yamanje n'agimeketa buli amuyingira amumeketa naye kyenyinza omugamba kimu yeewummuzeeko ate ne bano beewummuzeeko yasinza ku kyawizo yeewummuzeeko kyakola kitoofu yeewummuzeeko ate ekirala bayirawe tubeera eno ne tujajinga abantu nga tetumanyi nnyumba zaabwe oba naye kyenkya kimutuuseeko Daniela golooza lwaki atiimu yasirika gundi yasirika mukazi wa Wizo lwaki yasirika so yeewummuzeeko akuze baanabuza n'atugamba am happy biki bwetwali ku Cubana am happy biki naye kamini lolo gya playing yakwata omuwala n'amuzza eno n'akola ki n'amukakkanya naye waayita erambale Wizo era bamukwata wali ne bamuyingizaako akaduukulu yali atomedde owa booda twabiraba anti ebyo bimbagamba sometimes twabiraba naye baamala omugjayo Wizo gwe gwakwata ebiseera mu ssaawa ezo ne Wizo ono nga after banjawulo ensonga za accident ezo tezaali ku mukazi we yali ava ndowooza eri waggulu ng'eri ku gundi ku ebigambo yawerekereza abiwulira ebigambo yawerekereza biwulira akatabi wakalaba I think yayitaga buyambi ye ng'omuntu kumutwala mu rehab omanye okuva oyaviirwako muganda we embeera tebadde ennungi he's trying to prove the point but the fact is that he's not doing well tukitegeera yeetaaga okuba nga anti kyekyo kye mbagamba nti agende mu rehab nze mulaba wano ku plot 8 embeera ye teri kiriya bulungi naye nga muyimbi wa kabi ayimba music mulungi uma yamuwadde eddiiro mudiire biki bana Guma Trade Expo yamuwadde eddiiro era nalayo ne billboard kugenda ku mitimbagano yamuwadde eddiiro okay kirungi ayinza no performing mu gundu wane Lugogo it's good for him but yeetaaga buyambi okubeera nga aliwo abamubudaabuda man so bitu bingi nyo bigenda olina story ekoze gundi stories zonna tuziruinze down zeni ekisembayo finally by the Viper ranking ne yafunya accident naye ndowooza baya wadde stand tesujja kiremerako nnyo like yabadde stand nga yagala kumwogerako ayina akayimba akapya tami ayina akayimba akapya accident ebevya stand wawulidde babyogera wanawa emoka tuwagirabe why moka tuwagirabe musajja nga afunya accident naye ba stand era yabadde stand etami ennaku zino oba kiki mullo olya
Sidia ate ndi agenda kumpa mmeko. Omuntu atakugerera mutoka gerera. Nalaba era ngo wanditsa ku mukutu go sebo ng'omuntu wawandika sebo nalaba status yo. Seba bayimbi okubanda mawulire mutu balemu. Omanyi waliwo problem eri mu bayimbi be Uganda. Mu bizibu agatubeerewo. Mu bizibu kati waliwo abayimbi nga yakwagala ng'oli kumpewo naye wabanga toli kumpewo takwavaliyo. Obuzibu abayimbi baffe era kino neka nkyogere. Waba ina kyakwagaza ajja kunoonya. Ne oyina omwagalira. Tajja kunoonya. Ajja kudojinga program zo buli wamukola. Nze show gye nkola ku Magic FM. Omuyimbi yena neetaaga alina okumanya nti Douglas yeetaaga value, alina value gye yeetaaga ye ng'omuntu. Webango tugendedde ku good demands zange, we shall go on. Yeah man. So finally Rasa edition, Rasa Kwanjula edition. Awo nyini Rasa yagenze n'agula ebintu era bamuwerekeddeko bamanyi. Abamuwerekeddeko yo mukyalo ono agabe ebyogo ajati mayanja bamuwerekedde era bagambye mu mwala ine kisirani katumutereze ajeno mamuleke ebisirani bakujja buli okwanjula omwala nadda obe namba enaayita mu mukwano gwange ayanayi nenga kyavudde ku ine yiseemu enamba ya mukama wange mukama wange simanyi oba anagikwata naye nga simanyi oba buzibu buliriddawo mukama wange. Lwasa yagambye mu bigambo bise mukama we yagambye ati okwanjula tekwabaddeyo ki ekyafeirinze sebo nga mwaba ttiimu Lwasa mwana mola yagambye oyo mutwala wa n'omwana oyo abaddeko musaga nyingi yaliko wa Johnny Black waziza bafana muyo Lwasa ne Lwasa teewumuza anti ye yagambye mukama wange nti abayimbi be bakoma ye wayagala akola ki atandikire munjoze nenga ekintu kyengamba Lwasa mwetegese bulungi mugenzi okwanju simanyi naye wabaddeyo sabaddeyo ate gwe wagana otogera mukama agenda kola mukono otabaayo Lwasa yagenza okwanjula n'ategeka bulungi ebintu sukaali ebibiriiti biki sebo yetegese omwana abagamba anti ono kadeide kwa Lwasa ogeza mbalava ayibani mulindo angasamulayo ani mudaba mulindo anasabala yeko mikolo ngajino mulindo bela odo mesabala yeko ayibani mulindo angasakola e Muganda nese otano ndakasimu ogeza mugeza ne muleto obuntu bamweno nenga mufwaki yote mwewumuzako omuntu mumwesibako kiki mumwesibako alabika ali mbiwundu hello mukama wange jebaleko taata kale naye yebale oyogerako ne MC Tamino mukama wange yesebo kakati taata w'abaana oli live ku CBS FM YouTube channel wano mukama wange okay taata embeera eri etya ndi bulungi omukyala agamba ati omupya gwe tali tugenda okuwasa okujjayo okukyala omukulu naye nga oli otya mukama wange jendi sina bigambo ogenda otya okwanjula mukulu Lwasa omwana n'agaana omugagga omwana muyaye yali tebetegese bino ali muwadde ategekeye ewaabwe ali mwakapeya naye nze kyemmanyi ku muzeeyi Lwasa kiri kimu wabanga asaze wabanga yagadde omuntu kozi omusajja alina ssente yabadde ageza okwanjula bajja ati mayanja onambalaba abantu banene kati kankubulira ekintu kimu mukama wange ono muzeeyi Lwasa kyayagala asobola okukyetuusako omukazi nayina gwayagala omukazi kye kyamulemeseza kijagala omumanya taata w'abaana wangi kyetwagala okumanya kati oyo tuwamugyeko tugenda kunoonya mulala tuyinaani kali ate gwe tugenda okubeera nga tuzzaawo tunoonyezeeko naye muzeeyi ku baana abasimba layini bonna waliwo empaka za Miss Kavi onaabeerayo ambiasi kale Tamino yiji oli musajja mubi nnyo Tamino oli musajja mubi nnyo nokuwanya notagenda akadokuba kumi simu seo kumanya ebice ebyabadde ate tukole tutya tebakuyita byali bya kadi ofunye first hand information yali by the way simanyi bakita yampita naye nga yali yangambako nti
tugenda kola ki omwalo oyo tugenda kutali yategeeza mulamu twabadde na namba ya mulamu tojirina kyemmanyi mulamu tolina namba ye omwana oyo yani amanyi infact namulaba ne kulokuna ku kasi yaliyo namulaba wakati kulokuna n'omuwala ebifaananyi ebyasooka nze Lwasa Brayo Pictures kutumiddeko nnyo yakuba ebifaananyi ebyo bapozize n'ekyana kiwala ne ŋŋamba ekifaananyi muzeeyi wange ng'aleeta eggaali ali kuziba biwundu eggaali naye yamusemaka twatula omwana nnyini akola akatambi yakola de live ku TikTok n'avuluga mukama busewo omusajja alina ssente era akyaziina naye ssente kati tezaagasiza zirigeza ssente era weegase nawe tagasiza tukize tugaane ssente ku luno teyagasiza omwana kati kakikaabala kasita bamuguddemu ng'obudde bukyali tamino iji sibula abatulaba njagala okubeera nga nebaza buli muntu abadde ku CBS FM YouTube channel amanya bampita MC Tamino ndi musajja wa maanyi ate nga omusajja ono yanfudde okubeera nga ndi w'amaanyi siri w'amaanyi nnyo yamaani nga 16 Desemba tulina kye bayita December Summer Festival egenda kubeera wali katikati ne Claston Gardens ekijjabo eminga 31 omuyimbi wafana muyimbi Mukabya Junior all from South Africa agenda kubayo ne Lwazi nabaletedde omuyimbi okuva South Africa kiwala kinene kirina amafiga panene ng'akabi kitambula kigirawo kiti kigenda kubeera nakyo nga kitambuliza ddala embeera nateekawo embeera nakuze nkooyo tera abantu muntu ateerawo embeera agenda teekawo embeera Mukabya tanateerako embeera wuuyo mugambe Mukabya sebo taata Mukabya Junior nze mbeera ne Tamino yuji nenkoma bigambo ne sina kyenala embeera sigiraba embeera sinalaba mbeera sinalaba mbeera bannanyi naye kansubire ndowooza finale Lwasa ndowooza mwe muwuliddeko ennyini Lwasa omukulu Lwasa agambye katunoonye omulala oli is a past tense katunoonye omulala so ebintu nga binene ebiba biguddewo mu week tugenda nga tubimenyamenya tubikulambulira biki ebya biguddewo so le edition ya Vagisa Lwasa Kwanjula edition genda amaso ngo subscribinga osharinge obenga commentinga comment oziteke wao so kulanga abantu botamanyi abalina birthday nga tubawishinga bo birthday bamwe nsigadde nga Kamuga Abduswabu mugoba nsonga awangalisa abasajja CBS FM.